Olwaleero gavumenti etongozza enkola ya bannayuganda okutandika okwekebera akawuka ka siriimu wonna oli w'abaali etuumiddwa Check Now HIV Self Testing. Eno etongozeddwa omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo ku kisaawe Kololo. Minisita w'ebyobulamu Jenny Ruth Achenge ategeezezza nti enkola eno ejjidde mu kaseera akatuufu mu kaweefube w'okulwanyisa akawuka. Through self-testing in their convenient environments, we'll be able to diagnose them early for timely ART initiation, which is vital for improving treatment outcomes and prevention of HIV transmission. Ono akubirizza abantu naddala abavubuka okwefumiitiriza ku bulwadde buno bakimanye nti tekikoma ku kyakubasoomooza mu bulamu kyokka. HIV/AIDS is not only a public health issue but an economic one too. All these interventions require resources, and not only now but for life. Mu bubaka bwa pulezidenti Museveni bw'atisse omumyuka we Jessica Alupo atenderezza engeri olutalo lw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya we lutuusiddwa. Our message has been ABC. Abstain, be faithful, and as a last resort, that is, if you cannot comply with the first two, then use a condom. Wabula yennyamidde nti wadde enkola nnyingi zireeteddwa okulwanyisa akawuka wakyaliwo ate abakyafa olw'akawuka kano. There are still underutilized opportunities to bring these numbers further down and faster to ensure we get the country on track to attain our commitment of ending AIDS as a public health threat by 2030. Bw'atyo akoowodde buli ssekinnoomu okwenyigira mu kaweefube ono eggwanga okusobola okutuukiriza ekiruubirirwa kyalyo eky'omwaka 2030 ng'akawuka kano kalinyiddwa ku nfeete. I therefore call upon all countrymen and women to recommit to contributing whenever they can be called upon as individuals or families and communities to ensure that we attain our national goal of ending AIDS as a public health threat by 2030. Ono era asiimye enkola eno eya buli muntu okwekebera okumanya w'ayimiridde. Little time as 15 to 20 minutes, a significant improvement over the long wait associated with the traditional testing methods. Additionally, the risk of errors is significantly lower compared to oral-based HIV tests, providing users with greater confidence in the accuracy of the results. Kati omuntu asobola okugenda mu malwaliro ga gavumenti gonna okufuna kakiiti kano akeeyambisibwa mu kukeberebwa ku bwereere. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. In this picture, the commitment of government and the other